ensonga z'ama z'ettaka ezaki kubanga gulinga gwe mulimo oguliwo gw'ekibuli nti babafuna oli bwafuna abavubuka be mu Kisenyi ng'alinayo omulimu ogw'ettaka ng'alaba guli mu mateeka ayitawo ne babawayo essente abavubuka basobola okugenda ne babeerako ku ttaka okumala akaseera n'enkola eya force. So Sobbi abadde yeeyambisibwa okugenda n'atekinga position ku mataka. Enkolera etali ntuufu, enkolera emenya amateeka, enkolera etakolebwa mu nkola y'amateeka naye olw'okubanga abeera ali armed n'ekiri nti alwana ne gavumenti emukozesa ku operations zaayo endala ez'okutulugunya bannansi naye akozesa omukisa ogwo okuyisaawo ebibye nebiba nga bitulugunya abantu ba bulijjo era nga bimenya amateeka ga gavumenti etunula kyamuli. Abo bangi yesipapa wamulaba ng'olwokubanga ayina contact n'abo abagamba nti babeera ne gavumenti kubanga yali ayogera ne Museveni direct general Kakuta Museveni kakati nga kizibu nnyo emmotoka gy'avuga yagiteekako namba plate ya Museveni n'awandikako ebirala alina abajaasi batambula nabo kwegamba bajja emundu basobola okuba mu ruufu y'ebizimbe ne watabaawo omuntu yenna abagambako naye impunity eyo emala neetuuka ate nebanga eriddano mu gavumenti kubanga omuntu ono bw'amaliriza okukyojomya abantu ate amaliriza naddamu mmwe bamwamuyigiriza kubba abantu bamasinale ate amaliriza nga baba tebakyaliyo bakubba alina kuyojobya baminisita n'abasirikale bammwe so nekifuuka nga kizibu. Kakati eyo yebadde kati enkomerero y'abantu kyekyateeberezebwa nti nafa yekka nga talinayo omuntu yenna awondedde. Ebyalo byeyo maddu bonna betwogeraganyako nabo bakulaga nti tewaliwo kyalo kyogenda genda osangeko abantu nga bangi babeera abantu wamu maka geesudde gamu gali wano wetuli abalala bali ku Kampala police abalala bali ku State Square kwegamba amaka gaba geesudde okujjako nga waliwo ekibinja ekitemu ekyavudde gye kyavudde nekigenda kibatunuza era nekibamazaamu omusu. Tetunalaba kwabo abawonye abali mu Gombe hospital twagala okuwulira ku story yaabwe kubanga newankubadde tuyina challenge n'ebikolwa bya SSOBI y'omu ku ababadde bamanya amayitire g'abaana baffe be bawamba n'ekirala naye enkola y'okumenya amateeka mu kuzikiriza abantu eri unacceptable ng'ate no government security apparatus yaayo egufudde mugano. Omanyi bulungi nnyo ekyatuuka ku Zebra Mando, omanyi bulungi nnyo ekyatuuka ku Sheikh Kirevu, omanyi bulungi nnyo ku bantu be baatemulamu baali ba ADF esaide zegaba. So tulina okuinvestigating these circumstances bannayuganda ze bali mu kutemulwamu. Is it state anarchy? Bwebanga state anarchy, what can Ugandans do? Because ebintu bingi era tebigatta nti abadde tabaddeyo omulundi gumu mirundi ebiri ku kifo ekyo kikulaga nti waliwo obumanyiro dde bwabadde establishinga mu kifo ekyo nga kizibu nnyo abantu okujjako nga specifically bazze ku lulwe nakumumaza musu. Crime scene tetunagiraba bweri condoned off. Nanyini taka gwabadde akuma in the interest of akwali. But this is the broader question we have been speaking about for a very long time. The challenges of our people, the challenges of our nation is that the abantu abali mu ggwanga bo batunulira byabwe bokka ng'abantu biki bye basobola okwetuusaako ng'abantu ne batatunulira always the broader picture. Nti impunity y'ettaka abalaalo omanyi bulungi nnyo ebiri mu northern Uganda nti ne chief justice omwami Owinyidolo nti yavaayo n'awandiika n'ebbaluwa etali emu ezitali bbiri nga defininga baani abali mu kumenya amateeka nga mulimu baminisita mulimu ba generals. Kitegeeza nti abalaalo betulowooza nti be balaalo si be balaalo betumanyi nti balaalo nabo balina abilities ezisobola okupangisa abatemu ne bajja batematema SSOBI. So nze tulowooza era tukonkludinga nti he has been murdered by his own masters. I think ekyo kiri so much
mu nsi ez'obwannakyemalira nti ye akumaza omusu ng'amaze okukozesa. Always eat you like cat. They don't mind. Theirs is always annihilate. Ninako enjagalo nzigire Waiswa. SSOBI abadde akolagana n'ebitongole by'okwerinda. Eno mission bw'aba yagigenzeeko ng'akolagana n'ebitongole by'okwerinda tebyabadde aweya. Eno mission ebadde ye. Ebadde ye. Naye abadde ajo yasinkanako ne RDC Katamutti. Manyi bano ba RDC be balonde eyo nti Katoyo wa Kampala yasinkana noza n'owekawempe yali amusi. Impunity negenda maaso olw'okuba ng'abeera shielded n'obumanyi bw'abalina ne head of state. Kakati gwe tomanya wa wasobola kuba simu. Esimu esobola okuva pawalinga ey'omuntu golowooza nti yandibadde w'amaanyi oba ne bagikwata eyiye ng'eyiyo tebannagikwata kati ate ye n'akunyalisa. So kakati abantu baba actinga cautiously. Zezo offices eziba disempowered, the lack of empowerment of institutions. Nti buli muntu aba alowooza nti ndi RCC naye obuyinza obwenkomeredde sikola ki sibuyina. So ndooza abadde agukola nga nannyini naye ngeri abamu hiring be balina obusobozi be balaalo be balina ettaka lye besenzezaako. Guyinza okuba nti mu generation eno ina square mile nga wagijjawo tupepeto oyo wa square mile aba yagijjawo engeri gye yagifunamu kiba kinene. Square mile kitegeeza ekalu kwaga n'okusoba. So ebya SSOBI mu bufunze ng'owunzika kino ekya SSOBI abantu bonna abakozesebwa. Nina ekintu kye ndabye engeri gye babadde ebibadde bitambula ku mutimbagano engeri gye babadde babika mu SSOBI. Omubbi bamusse, abadde akulira ababbi bamusse. Statement eyo nga gwe munabyabufuzi ogiraba wa? Oli mukwano gwa General Museveni ne Muhoozi kati nze siyinza kumanya ate be bawa directive. Naye kibeere kyakuyiga banaffe abalowooza nti ensonga zetuyimiriddeko zaffe nedda. Banaffe abalowooza nti bali be mukolera kati muli mufuuse bannaabwe nedda mwe muli bannaffe. Tebali baagala, tebali bawa kitiibwa era bajja kubamaliriza nga bwe bakoze SSOBI, nga bwe bakola Ichuli, nga bwe bazze bakola abantu bonna, nga bwe batutulugunya, nga bwe batutta era nammwe kijja kuba even worse. Kubanga temuli beera bo. Temuli beera bo. Temuli ne mu programu y'okubeera bo temulimu. Ne bwe muyiga ennimi zaabwe. Nga situla bagenda mu adhan nina akantu ke mbadde njagala otunuleko Waiswa. Wakati mu kunoonyereza kwe mbadde njankola sabiti eno nagudde ku maziga g'abasirikale abapoliisi bali mu Kaaba. Waliwo eringa poliisi eyayisiddwa kasita oweza amayinja 3 olina okufuluma barracks n'onoonya w'osula. Abamu naku olwaleero ebintu byabwe bisuuliddwa ebweru. Beebuuza akasente ke tufuna tetusobola kusasulako renti. Bali mu kutusuulira bintu bweru olw'okuba batuwadde zicepe. Abantu baffe abali mu security babonaabona nnyo kubanga ekisooka tebakkirizibwa kwogera. Sinti amateeka tegabakkiriza naye okutiisatiisa n'obwannakyemaliro buli wano. Omusirikale okuvaayo okwogera ekizibu kye luba lutalo. Naye nakunnyonnyola ensonga ze bayitamu, essente ze babatwalako ez'obuwaze, eza sako ate ne zimaliriza nga tezina kye zikoze. Bayita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi. Ensi zonna ate abakulembeze balina kusula kumpi ne kumpi mu poliisi. Naye olw'okubanga bano enkola ya housing tukyadisikasinga na Uniport. Just imagine omusirikale w'amayinja 3 officer kuba batuse ku ddala ly'office. Okubanga ali mukayanira Uniport. Gavumenti eno ne bano abatukulembera ebbanga ddene batugambye nti their priority has been security. Naye how do you tell us nga mutwala a lot of classified budget resources ku security ne mbanga abasirikale baffe basula nga bwe basula nga naye ne mu kusula okwo obubi era temulina kimala kuba accommodatinga
ettaka erya poliisi balitunze bo bwe balabanga abantu bateekateeka nti abo abantu balisulawo nga basirikale ogenda okutuukawo nga baguzaawo omuntu yazimbawo kye yazimbawo. So obwo obutamanya n'okwonoona kwe bakoze wano emyaka 4 ye effect y'abantu baffe abagezaako okubeera professional. Omusirikale oyo oba omutumye corruption kubanga bw'omusindika mu kukompiting okupangisa ennyumba yemu ne lawyer owa bulijjo akeera ku makya n'afuna $3 million n'aba ne $5 million kitegeeza agenda kubanga alina okukwatagana ne lawyer ono okutambuza emirimu naye okusobola okusasula apartment y'akakadde. Kyekimu n'ebyessomero tekikoma ku housing. Omusirikale yandibadde ffe mu gavumenti ya Kyagulanyi omusirikale alina okuba nga alina abilities mu ssomero mwasomesereza abaana be nga ssomero lina standard eri amasomero amalala naye nga waliwo abilities ez'okuba nti asoma ku ssente ensaamusaamu oba ku full government priorities okusobola ocompetinga favorably n'abaana abalala. Promiscuity y'essomero ng'eri adjacent ne taata we waba agenda okukolera oba bakadde be. Naye ebyo tebikolebwa bantu bali mu aging government, bali mu aged government. Bikolebwa abantu abalina essuubi okuteekerateekera abaana baabwe ne bazzukulu baabwe era nga tulowooza nti era ekyo vision gye tusomesa buli nnaku abantu mu kitiibwa kya National Unity Platform n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twavaayo ne tugamba nti abasirikale ajja kusookerwako ajja kufuna nga kadde katya buli omu n'alaga mu tekisoboka. Up to today they are figuring to implement that. How? We knew. How? They don't know. Kubanga ffe twali tumaze okurealizinga you would rather stop recruitment, work on the welfare of the status quo, improve their housing, look at their education, look at their insurance policy, look at ngezaako okukozesa oluzungu kubanga aba officers bano nabo betwogerera their members bangi it's a national force tekyandibadde kituufu okwogera olulimi oluganda abala ne batawulira, but that is the force we are talking at. Nti look at their insurance policy, look at their education, okubongera okuba empowering and building their capacities to the challenges of the 21st century using the digital services and also digitalizing the police force to web out all the ghosts that are still existent there, the dead and the duplication in the police force. Naye ebyo byonna musobola okubikola nga mubikola with respect to the dignity, but the challenge we have nti babosi ate abali waggulu ennyo because of tribalism and sectarianism kumpi bava ku kyalo kyekimu kati tebakyasobola kufiiringana ku understandinga bulumi oba ofisa asula mu uniport nga azze alinyisibwa bulinyisibwa madaala kubanga bo bano batandikira mu corruption. Yes. Bakamugira kati kamugira kyogamba naye akayana okubeera wali munda Kamugira nga bwe wamulaba sikakasa afande Kamugira ne Kayongo notamuwuliriza katandika osobola okuwuliriza nedda bannange tubawo ekitiibwa mu yunifoomu zammwe naye bw'olaba nga wayisa olw'olumu asituse najja mu ofiisi yo muwulirizeeko kati naye Kayongo kuba kati Kayongo batakuwuliriza kubabo gwalina eddoboozi kubanga tewali kintu kitayinza kubeera ne ku level ya Kayongo senior journalist asituse private laze mu office yo gwe nolaga nti bakuwa office tewaliwo awo wabaddewo abantu bangi nnyo office ye Kato yali mbakaleke Siraji Haji salamu alaikum so yes tumanyi nti mulimu eri tiimu eyateera twatere emunda naye sebo abantu bajja mu office that uniform is for the Republic of Uganda and Ugandans. Kakati ffe tuli mu kwogerera ensonga za katabo Bakamugira bo tebasobola kumanya nsonga za musirikale ono owa wansi kubanga ye bamudeploying alina waka. Kamugira ojo okujende Katwe Katwe kazi jo Waiswa tandikiraho namwatulira program. Muzadde omwana ng'akaaba ate naawe oli mukambwe muzibu kiki mubadde ki omwana wange yansobera buli mwaka yasemba nakati mujje ku ssomero leero luno era yasembye
kambalagirira essomero ligenda okubamalako ennaku ye Milestone Junior School. Ssomero lya ddene boarding lya bawala n'abalenzi lisangibwa Njinja Misindye Sonde Mukono. Lina buli ekyetaagisa omuyizi okusoma obulungi. Balina computer laboratory eyamba abayizi okusoma amasomo ga computer. Balina library ate nga batendeka abaana ebyemikono, ebyobulimi n'obulunzi, empisa wamu n'okwogera mu bantu. Ebyokwerinda by'omuyizi biri waggulu nnyo, anti essomero lyonna lyetooloddwa kamera era nga balina n'enteekateeka eya tahfiz eri abayizi abamaliriza ekyomusanvu, siniya ey'okuna, ey'omukaaga n'okuwandiika abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero okuva ku Mande okutuuka ku Lwokutaano. Oba kubira Director Professor Muhammad Mpeza ku 07030769 oba Head Teacher ku 0774384736. Milestone Junior School, unpacking our potentials. Adhan kuchikumusavukatanyizimwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Naye weegendereza abafere tebakuguza ekifaanananga oba ekikola nga Nana. Kakasa nti bakuguza Nana Hub Mouthwash yennyini. Nana yakakasibwa National Drug Authority. nga bali wamu ne Royal Milk abakutuusaako amata amalungi ddala agali ku mutindo nga tegatabikiddwamu wadde ettondo ly'otuzzi. Weefunira amata